tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope we tukutuusizaako ebigambo ebizimba. Bw'oleeta saayansi mu Bayibuli ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga Ebizaamu essuubi. Tandika okuba nga obulokozi bwe oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku ya Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Kale mbalamusaako mwenna abali ku mukutu ogwa Is Still Hope, abali mu ggwanga Uganda nammwe abali emitala amayanja. Mukama tukwebaza olw'olunaku luno tulunyika mu ndagaano y'omusaayi gwo, Mwoyo Mutukuvu atukulembere okuyita mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Amen. Ekifaananyi si kirungi nnyo olw'ebyuma bye tulina kati, so ekiba kikukutteko sobola otuwaayo ku byuma, so oyita ku nnamba zaffe eziri official n'otuwaayo ka donation k'ebyuma. Netukkiriza Mukama buli kimu kijja kuba nga kidda mu nteeko, byuma tujja kuba nga tuzzaawo mpola. Kakati nina ekyama kye njagala okugabanako naawe. Manyi sitaani ono mukalaba, tulina okubeera abagezigezi ng'abaana b'oki, baana bw'emisota, naye ng'ate tuli harmless nga ddoovu. Bayibuli weekola ki? Weegamba. Bameka nga musituka ekiro okusaba ku ssaawa 9 oba 6 ogw'ekiro. Between ssaawa 6 ogw'ekiro ku ssaawa 9 ez'ekiro. Eno ensobi gye tubadde tukola, njagala tuleme okuddamu ogikola. Oyinza okuba obadde ogikola tomanyi, oba obadde omanyi. Okusituka ng'ogenda kusaba ku ssaawa wakati w'omukaaga ku 9 n'osooka mu manju. Manyi nze mbawo ku bujulizi abazze bangoberera ne mbagamba nti mu bifo sitaani by'asinga okwagala okwekweka n'emizimu, tooyi oba binaabiro. Sitaani ayagala nnyo ebifo ebyo. Era nze njjukira bwe twagendanga missions, bw'oba bakutumye ku kkanisa ojjulumba, bw'otuuka osookera mu tooyi, amaanyi n'ogakweka eyo. Omala ogakweka eyo n'ojja mu kkanisa, tasaana tegeera, kitwala ali mu mwoyo ennyo. Kati jjukira gy'ogatadde, buli agendayo short ko waliyo bano abafuluma emirundi 10 mu service, buli lweba dakiika 3 naye afuluma. Kati abo be bafuuka bakaaliya, be bavaayo najjo nga ne bagireeta mu church, badisorganize nga church. Kakati mu maka gaffe tusituka okusaba, kirungi era gwasituka Mukama akwongera omukisa n'ekisa ekyo yongera okuba ng'osituka. Naye oba osobola ku ssaawa ezo wakati w'omukaaga n'9 ovanga mu kisenge sooka ogende nga musaala direct, kubanga w'onoovanga mu kisenge ekyo oba osuze n'osookera emmanju, mikisa mingi gy'olina gw'obutasaba, okuddamu osumagira, okusaba ebitakwatagana, okwayuuya obwayuuya, okitegedde, okusabayo eddakiika 2 n'oddayo mu buliri. Why? Sitaani ayagala nnyo okwekweka mu zitooyi. Kiba nti abagenyi omuntu ajeewuwo naye ng'ekimulesa abadde n'ekigendererwa ekitali kirungi, evil intentions n'ajja ewaka ewuwo. Waba nga yakatuuka waati, manyi kyasookerako, bannaye njagala kugendako kweyamba, bagendako mu manju. Lwaki? Byazze nabyo asooka abitereke. Those evil forces, ekyoto asooka abeeko wakiwumuza, ate nga ekifo kyokka ekiri conducive ebinaabiro n'ettooyi. Kati wabiwumuza eyo, awo agenda kujja nga ali comfortable, naye waba tannabaako wabiwumuza tabeera comfortable. Okitegeera? Kakati eno abaana bo gye bagenda bennyini ne babyereetera mu nnyumba, ne bafuuka bakaaliya. Kati ekiro oba ssaawa yonna baba ayagala okubaako kyakola, olwedde ababirina babeera awo,
akomandinga bukomandizi oba atapinga butapinzi. So wetuzuukuka ng'ekiro ssaawa 8, 6, 7, 9 okusaba wekiba kisoboka sooka oyingireko omusaala neza dakiika nga 5 oba 10 atisi mu kinaabiro ogendemu ng'oyogera ennimi ate abamu wasenga mwe muli bannimi oyingire ng'oligira mashakatarabuuza ekindiririri oyingirireyo mu mwanya gw'omwoyo omutukuvu. Naye bangi muli victim nga ozookawo oti osooka manju ovaayo wooti amazima oddayo mu bulangiti oba wotuula mu ntebe kuba kwebaka bwebasi oba togamba bisabayo kubanga kiba kimaze okwambala obunafu bukwambadde ogamba naye kansooke nibakemu ziri mmeka ziri ssaawa 8 dakiika 5 asooke mpumulemu ono dakiika 10 ezo dakiika 10 omanyi ekyokuza okusa owulira takisi kampala nga zikuba amanyabo nga ne ku mulimu oli leeti bane Mukama nkwebaza kubanga obukeesezza webale taata mutukuvu nkulembera amina obwo obusaala sitaani abutya obwo bw'ayagala obeeremu. Kitaffe ali mu ggulu linnya lyo litukuzibwe obwakabaka obwo byogera bikolebwa ku nsi ng'ebikolebwa mu ggulu. Otuumira ffe ya leero sonyiwa okwonoona kwaffe nga tusonyiwa abatukola obubi totutaala mu kkemebwa naye otulokole mu bibi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina. Matayo. Awo mbwasabye kasita osaba sala ya kitaffe obwo twafuukira ddala bakatuliki okitegeera awo nga weebaka oba ng'oyambala Mukama yeebaze awo sitaani talina buzibu naawe kasita oba nga wasigaza ssaala ya kitaffe ali mu ggulu ye tayagala ogende ddiipu ayagala okomaawo kuki okomaawo ku lubalama tewali kyogera ku lubalama we bapama wali obaddeko ku nnyanja abeeyamba bonna babeera kuki ku lubalama teri ava waka n'adduka n'agenda wakati w'ennyanja ng'agenze kweyamba ajjaali gwalabeko ebyennyanja nga bibeera ku lubalama buuza abakwata mukene bagenda eri wakati. Kakati oba olina ky'oyagala mu Kristo otava ku lubalama ogenda beera ku lubalama obeeraawo paka w'oliko wanoga naye kansuuleko ebuziba. Kamaffe n'agamba Peetero kasuka ebuziba nti tomanyi nakyogerako ekiro kyonna obwedda tutawaana tewali ke tukwasa tugamba tusolofe ennyanja tugibaddeko leero olufu ebyennyanja byasenguse kati ate ogenda bisanga kiyindi nabagana ne kati mmwe singa mutegeera nti ennyanja n'ebirimu nze abifuga. Peetero n'agamba wayi kankole ekigambo kinga wekyogedde. Baagenda okusikayo emigonjo ng'ayita ne bannaye mugye muntaase biri ebyennyanja sibirabangako oba bulijjo byekwekawa kati oyo ye Kristo Yesu. Sitaani tayagala ogende buziba kati okusituka ng'ogenda kusaba n'osooka ate osooka emmanju olina kyansi empitirivu ez'obutasaba olina kyansi empitirivu ez'okusumagira olina kyansi empitirivu ez'okusaba by'otategeera olina kyansi empitirivu. So this is my advice. Abamu abandaba muli ba victim bino byenjogerako mbimanyi kuba nabiyitamu. Amaanyi amabi gaagala nnyo mutoyi gye geekweka ate tosituka ng'onaatala okufuuyisa mu ngoye ogambe nti baatogamba tetulina genda baajo newe nefukira mu ngoye tewali buzibu. Beeramu amagezi at least va mu buliribo ng'otandikiddewo ogenda mu kinaabiro ng'okola aba mugenda mu kinaabiro ne mutuula ne ku ttooyi ne musumaagirira eyo ne mwebaka ayina okudda engulu bw'ati ng'ali ku ttooyi kuli
nga zigenda mu ssaawa 10:00 andi naddala zino eva kuz'okusitama okusitama tosobola kusumagira zino ezaffe ez'omukyalo latrine omanyi waliwo latrine toilet ngamba zino toilet ez'okutuulako zino weebase dda ayinza okuba nga gwandaba wali webakiddeko omutooyi ng'ozuukuse kugenda kukolako shotiko ogyosabe nowekanga ng'otulo otukubidde mutooyi kanjala tubeere bakalaba tubeere bagezigezi kino kyama ate abeebuziba bokka bagenda okitegeera gwe atakitegeera kireke naye nga ositukanga ekiro okugenda okusaba tosookeranga mutooyi tojja bisaba obunafu obugenda okukwamba tojja nakumanya gye buva kubanga sitaani n'abakozi be bonna ekyo kyekifo kye beeroboza omanya sitaani talina makulu mukyafu mu bifo byonna byeroboza okuba nga yeekweka n'okubeera tooyi ebibeera ebikyafu era gyakola ki gyabeera kati nze nkuwadde ekyama kya bwereere tositukanga mu kifo ky'okugenda okusaba n'osookera mu manju togenda kusaba nze nkuwadde ekizampu etwagenda nga mission sookera mutooyi kwekweka eyo omuntu wajja ewaka nga alina evil mindset oba nga alina kyazza okukola ekyali kya Bwakatonda nga tanaaba nakutuula asobola kusaba ki bane mundagirire ku shotiko kakale temumma bantu ttooyi bagambye muntu kyokoli abatuuka ali bubi bane tusanyi kyokola ndi bubi sigenda nasooka kutuula mundageko shotiko kiri ebintu bye batugambye omugambe zajjudde ate sitaani aleme kusiwaza nze nzijukire twalinga mu kyalo omanyi lwaki ebyalo tebikula osanga tooyi emu gesabinga kyalo kiramba nga buli omu ajja omwo kakati omulogo yaaba amanyi senta omulogo amanya tooyi ya Bulenda yeekuŋŋaanya buli wakuno nga ye agenda ng'ateeka omwo buli ajja kibala abasinga bwe mugenda mu byalo mugenda okomawo ng'ebintu bitabuse abamu temudda nakudda abamu odda omubiri mubakugobye oddira mu bizibu lwaki oluusi ne bamwe temulina tooyi naye wagenze mweyeesa olowooza buli omu nawe muwalaze abamwe teri tooyi oli aloga kyalo kiramba nawe mwogendera oti so simanyi kyalo kyammwe wekiri naye baaba ekyaffe buli mwaka kifaanana kiti tekikyuka wala ogaba ne mukama lwaki obulogo bwonna obuli kuno tobutwala mulundi gumu ate bugenda okufa nga butendese n'obwana bwabwo ennyumba ziri mu byalo zakoma ku misingi era olaba ku kyalo ogera olaba omuntu adevelopinze ogera okwekanga oti nga si waakwo yajja buzi baba bamutyatyamu naye kakati gw'alina Kristo bajja kutya nawe olina okubeera omuki omugezigezi olina okuba nga olina amaaso agaki amaaso ag'omwoyo kale sigenda kuba nga ate nsukkako wano agenda kuba nga ate neetoololamuko katono wenkomawo ninaye ebibuuzo byange biringa 5 byenjagala buli omu ampe ansa ye okusinziira ku kutegeera kwe n'okubikkulirwa kw'alina ate mu Kristo Yesu wa Yesu obulamu bwo yeka yayinza okutaasa abamu mukolera mu public places tooyi ekuŋŋaanira mu street that is the public toilet lwanaakola ntya naye ezo tekisoboka naye ate tuba twagamba nti kasitoba ne Kristo ng'onywedde okimanyi ne emizimu oba sitaani ayagala kubeera so sensitive n'okusinga ekkanisa atya nti otugeze public toilet oba toilet yonna nga emizimu giri omwo gyekwese omuntu aba ajja ng'asitudde Kristo mu ye munda
gimu identifyingirawo nga tanaana kutuuka ne gidduka ne gigenda. Gwe nojja n'okola byokola n'ogera ne sooka gikomawo ne giteega biri ebinafunafu. Naye ate ekkanisa yalibadde ne sensitivity eyo. You have that. Naye sitaani yamanya wano obuzibu buzze. Akati ki ky'osobola okola kubanga tojja gamba nti njagenda mu toyireti yange yokka tekisoboka kubeera na Kristo. Gyo gijja kubanga gibeeranga ku misinde, buli woolaga misinde. Kasi ofuna omwana wa Katonda omulamu kubanga Bayibuli tugamba Katonda waffe muki? Muliro ogwokya, tegisobola kusigalawo, baba bajja gyokya. Gamba Yesu, kwebaza olw'obulamu bwange, enva nsazeewo olunaku olwaleero mbukuwe obeere omulokozi era mukama waabwo, onsaasire obutali butuukirivu bwange, naze n'omusaayi gw'onnongoosa ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Lwaki vidiyo efaanana bubi? Byuma tuwe. Tuwe ku byuma tusobole okuba nga ate atutereeza ate vidiyo eno ebe ng'etuukagana n'omutindo ogwa terefayina yaffe eya The Still Hope. Kaneetolemuko katono. Nkomawo bingi bye tugenda okuba nga tetwogerako. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.